mugwako oba osoma mu advising akoba nchi teka kyasobola mukolako kuba alina ebituli bingi ku mubiri alina bye bamulongoosa yagaana omira eddagala byafuuka bituli kati kaana ke kafuluma kayate kati kanaakola katya nga konya ke kayitamu ako kaffe bantu bawumbibwa bulungi. Nalonga abaana ab'obuwala ensangi zino abettanidde ogamba nti nze njagala kubeera nga nnambwayo nzimba omusajja omulala n'agamba tozimba musajja tokola otya oyinza bbawa amagezi ki? Nze munnaye bwe mba mulaavu ebyokwawukana sibibaako. Omuntu oba ofunye obudde bumwagala mwagale bw'agaana ayagala omulala. Nze nja kufa ndi muka musajja zola ne Salongo nankyawa leero omwezi ogujja nfumbirwe walala kubanga nze mama wange yafa muka muki musajja nze okubeera mu nju zeka I can't. Kati oyagala omuntu olowooza bintu ebyo ojja munzika olemereddwa kubanga weesibye nnyo ku byalema yagala omuntu kyosobodde okukola naye kikole ekiganye kikole ki kireke nze bange wasa bw'aba ayagalamu kasente nga nkayina mumuwaayo lwakubanga ye ayina nnyingi yayina nnyingi yakuwa alwawo okunsaba kuzange alwawo okunsaba kukubyange kati wamma omuntu mwagale ng'okyamuyina wekyaba n'abataliwo ojja gamba nnamwagalako twayagalana nnyo mulekerawo okulowooza ebintu by'okwawukana mu maaso tujja nakulemya okwagala omuntu gw'olina kubanga olowooza okutambula okugenda. Tukyali ku nsonga y'abaana omwana ono yafiira Seeta High amawulire ogalabyeko waliwo ebipya buli lunaku byongera okufuluma batuleetedde n'akatambi k'omwana nti nga yeetugisa neeti gyetugise amazima abantu abasinga bagamanyi ne tebaagala googerako. Nze akafaananyi ke nalabye n'ebyo ebibaawo erisomero lisanga kubeera waffe eri emateete mu kyalo nalyo liyinza okuba teririiyo Seeta High nga yeyina ezo buliti nga bwebawanika embizi tekisoboka ekitegeeza abakikoze balina ebigendo byabwe biki birala naye ekirungi kojja w'omwana alinamu ssente n'abazadde nenanyini ssomero alinamu ki ogwo omusango tujja kunzika tutegedde ekituufu kuba egyabana kuwa ne kampala mingi bagigulirira ne gifa yadde mutuufu ne bakwatira omwana bamafiya ne bayika mu musango ne babuuza tufunirawa ne badda ku sayidi ye yakoze omusango n'owunzika nga bakusinze ntegedde naye kati ogenga guli bagagga babiri sayidi ezi wajja kubaawo amazima getuzuula kubanga nze nga nze omuzadde kye nalabye nze siraba nko muntu yeetugange nessuuka eyasamye bweti sikiraba nke enasuseko oyo mwana kubanga omuntu ayeetuga olina okuba nga ekintu kimukutte nnyo 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 okitegeera naye gwe essuuka nga eyasamye eno era neekutta omwana bulamu yalina bwankoko oyo ate no ng'atudde wano nga katanda okitegeera bayithawe yafulumiza akafaananyi ako wayokeza eyo tosobola kuba Seeta High nange waffe semba buli bagenze bagalongoosa Shalom agamba yoyo yamulabira ddala saagala mmuteesaako saagala mmuteesaako naye ekirungi kyanoonya mu mawulire ajja kifuna anti anoonya mawulire ajja gafuna just wait and see. Abantu mulekerawo okusagira mu bulamu bw'abantu nga balina obulumi kitegedde gwereka omuzadde anoonya obwenkanya bw'omwana we mu ngeri yonna gy'akola ki gyali omwana n'afiira ku ssomero ne lisirika bwe lityo nayita gyadde okuziika omuyizi notabawo yadde omuntu yenna abaako kyayogera nammwe abazadde muli awo mubutisa amatama musirise onagira ngo ngamba Nalongo mbadde nsaba onjogeireko kino naye nga walina eddembe ng'omuzadde olwanyako omuzadde muno n'owumba amatama saagala kuteesa nnyo ku bintu ebyo naye nze abazadde mu ngeri gye musobola okulonyamu obwenkanya bw'omwana wammwe sibalinaako buki mubunoonye wamma. ekitegeeza omwana ono abazadde bye bateekamu ebituli biyinza okuba bituufu nti omwana ono teyafa era teyeetuka sina kyengenda kwongerako Juli wabula nze egambye siraba nko yeetugira sassuuka nga yasamye kuba kye nnalabye kati saagala teesa ku bigambo byabaki endowooza yange abantu abadda mu bigambo yaffe babeera bannaffe bakyanoonya mawulire ku intaneti owandowooza yo kyobola bantu sibateesaako bo ne banteesaako kubanga bakyalina okukola mbateeseeko. Okay Nalongo nga tumaliriza nga tuwumbawumba bw'oba kaki
bw'olina eri abaana abawangalira mu masomero naddala ng'abaana abo bafuna entiisa bwe zityo ate ne batiisibwatiisibwa abaana abato ne bagamba toyogera tokola bwoti babaleetera ne bakansalas. Ekimanyi abasomesa bangi batulugunya abaana ku masomero kubanga nze nyina wano mwami yegese omwana we baamukuba nakati omusango guli mu kkooti mwana nno muto wa myaka 6 omusomesa n'amukuba ng'akuba omuntu omukulu omwana n'azimba yenna bw'ati. Kati simanyi abasomesa bano bawa emirimu basinziira ku kikuba ndowooza lwabo batalina kubeera mu bantu aye ne bekanga bali mu baana baffe bakola ki ekirala simanyi lwaki amasomero tegakkiriza kulaba bazadde baana baabwe gye basula ekyo kyo simanyi kiva ku ki kye bakukusa omuzadde otwala mwana we wagenda kusula ekyo nsaba amasomero gakikyusi sina kintu tufunayo ku masomero amapya ameerufu eri abazadde lwaki onkweka omwana wange simanyi gyagenda kusula lwaki nga nze mukuleetedde ne mukuwa nga mulamu bulungi olina kyokukuseeyo mulina bwe mubeebasa kyemutagala tulabe naye abaana muyige okubeera open eri bazadde bammwe mwogere kubanga abazadde abaana bagenda kutufaako bangi mwe mukyaliko ekyo kimu n'owuwaana atera okufa kubanga nekyasoyi tokikola ki byebyo sina bingi kale sibula kuba tulaba ku fictions ate ojjukiza abantu wano we tuli tukola biti kale mwebale kubeerako mwebale kutulaba omwezi ogwokutaano nyina show gye bayita best of Nalongo nga tulwanyisa obutabanguko mu maka tugenda kuba muzannyo nja kuba mbategeeza so nammwe abaagala okutuzannyirako musobola okujja wano ku ofiisi yange kusala amalodi ne mukumpi ne Moonlight building ne mwewandiisa ne tugenda okugenda mu muzannyo nga togamba nti bansosola kubanga kalakita zera tuzikola ki tuzeetaaga omuntu yenna ng'onnoonya asangibwa kusala amalodi ne ya Moonlight building osobola okujjawo n'obaako kyongamba kyonna ku bizibu ebikola ki ebikusumbuwa mu abantu abali eyo mujje munaabe ekyogero abantu n'obeera eyo nga gwe tolina mukisa na gumu so nammwe abalogeddwa ebirwadde nga biganye munkubireko ku ssimu eri 0753 53 63 okay oyo Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja omu bw'ati nyongera bajjukiza nti tubeera wano ku fictions subscribinga likinga commentinga munnanga batuteekamu ssente be Bashiham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 balungi mu byokwambaza abagole gw'olina omukolo gwonna banoonyeeko bajja kubanga bakuwa engoye ez'omulembe ate tuteesa phone accessories bali wali ku Ben Kiwanuka Shoprite opposite Shoprite banoonyeeko ku nsonga z'amasimu batuusa buli ssimu ey'omulembe iPhone Samsung masimu gonna mention it gy'oyagala yonna ate nga bakuweerako guarantee ya myezi 6 singa oba toyasiza screen oddayo buzi ne bakuwa akasimu akalala ne mubeera nga mukikwasaganya mpola naawe alina essimu nga you need a top up osobola okuteekayo essimu yo ng'eri mu ngundi nnungi notopinga up ne bakuwa essimu ey'omulembe basangibwa wali ku Ben Kiwanuka opposite Shoprite ate nga omuwendo gwabwe essente zaabwe bateeseza ddala nga erinnya lyabwe liri nti tuteesa Margarita Juice and Coffee bannange twabayita dda muleetere ku Nalongo ka juice naye tetubalaba mujje muleetere mutuwe ka juice wammwe mulungi naye tetujja kukoma kumwogera bwogezi we need people to test and testify oba kitegeera so balungi nnyo tuli mu Ramadhani mujje mubawagire mubanoonyeeko ku namba z'essimu awo zijja kuba nga ziyitawo Bajuli Potential Organic Products basangibwa wali ku Salama Road awo ku Dubai Village Shopping Mall banoonyeeko nabo mu nsonga z'omu maka balungi nnyo nnyini ddala nyongera okujjukiza nti nze Juli Potential n'olwaleero nkomye wano katusizenkana olunaku olujja bye bye